People power. Our power. NUP. Everywhere. Mwanayo. Baba saba mwanayo. Mpise mungudo ngambi. Eyo novukire mu7 for just 10 minutes. Abaya food na hata mu opposition mwenyini oyina kulwanyisa dictator mulundi gumu mukono gumu guno mukono gulemesa bana ba opposition ataba kwata tokuba dictator mubagambe badeke dictator apakati echo musogolo chikola through your vote. Manafa na misindwa muganda wange yonna waawumye era njagala okubakakasa nti ensolo ku kizigo kweri omusajja alabika ayebye General Museveni ayebye ku guno omulundi talina ngeri gyasimattukamu era nsuubira okubaga akasirikiriro ke balimu bakyebuuza tugenda kulokola tutya okubba akalulu abantu nga ne batategeera kuba omuwendo gulabika kubayinza okusinziira okubba kuyinza obutawera kubanga abantu this time bategedde nnyo Bobi Wine poliisi kati ne mu byalo emulemesa kale protest vote muganda wange teweerabira ekyo kyo nkibajjukiza buli lunaku tigubotuka okulonda bakuwadde ballot paper tunuulira erinnya ly'omuntu gw'ogenda okulonda ekifaananyi ky'okimanyi umbrella ke kabonero then akabox ako nga bw'okalaba awo tiiki w'ogiteka tesuka akabokisi n'ekinkumo kye kimu nga bw'olaba awo totta kalulu kaffe ate munnaye ku lunaku olw'okulonda temugezaako kukola bintu biyinza kubeera ng'ate bituviirako emisango leka kulaba candidate ate otuuka omugambe nze natimba ebipande anti nkubanjayo bwe ziti abwazikuwa ziyinza okutufuukira ekizibu ekyo nakibagambye kale nammwe ba candidates ku mitendera egy'enjawulo bakansala aba MP mubeere cool era bw'otuuka n'osula akaluddu kavaawo tokwata mu nsawo yo kuba towaga tokola otya kubanga akalulu kaffe kayinza okubeera akavu kale munnange nkugambye Bobi Wine yafuuse dda ensonga buli wamu kyeyogerera bweyogereze erinza okutuuka ku venue amangu baligadde wabula lino gye batutwala okutuuka ku venue 60 kilometers ne mu byalo eno munda nayo bamutayirizaayo Abaye abazungu bagamba when life throws lemons at you you make lemonade out of them kakati ebiseera bisinga poliisi ebadde esiba amakubo agali main gateyagala tuyite ku main road bagenze okulaba ate bwe tuyita mu byalo kiba kyakabi nnyo okuba tutuuka ku bantu ababulijjo abanaku abanyigirizibwa ne tulaba n'embeera y'amakubo kati ate bwe tutuuse eno bagaddewo amakubo ag'ettaka agayita mu bantu abaavu ne mu mbeera zaabwe naye ate era abantu bagambe nedda Bobi twagala oyite eno olabe embeera gye tuyitamu so ekyo kyongera obalaga abantu nti muyina amaanyi okutuuka yonna gye mwagala okutuuka bwe muba temumenye mateeka nga temukozeseza ffujjo naye bwe musitandinga faamu ne mugamba kino kye twagala ne mugamba tugenda kuyita wano lazima mujja kuyitawo kino kitulage nti tulina obusobozi obukyusa embeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala eyawadde abaana b'eno fulaaga weebale nnyo eno buli omu ayina fulaaga buli mwana ayina fulaaga buli muntu ayina fulaaga
ababaka ba parliament bino bemulina okukola. Omukulembeze wajja mu kitundu kyammwe timba fulaga, abaana bawe fulaga, abaana bawe fulaga, abantu b'omu kitundu kyo bawe ebipande bya pulezidenti, mumwanirize wakati mu maanyi. Bangambye eno trading center oba tawuni y'e Butiiru. Butiiru, eno ye tawuni y'e Butiiru. Venue Bukyanga buba bwa Mindi, eno ye venue yaffe esoosa okubeera ku kkubo. Eno ye venue esoosa okubeera ku kkubo. Bukyalubanga lwa Mindi, eno ye venue esoosa okubeera ku kkubo. Lengera omukwano. Abaana fulaga bazikutte. Ababaka beena ab'e Butiiru mwebale nnyo ne constituency endala. Mulimu mwagukoze ebifaananyi bya president gye biri. Fulaga abaana bazirina. Oli ku Ghetto TV live. Ekisaawe kyajjudde dda Namungi w'omuntu. Tuli mu district ey'e Manaafwa. Kola school recording gwe kano. Kasikoni recording osoko kateeke ku TikTok yo. Ebiralo n'abikoledda. Kola screen recording. Kola screen recording muganda wange kano kateeke ku TikTok yo. Kola screen recording osokoteekeyo kano. Tuli Manaafwa mu district y'e Manaafwa. Abaana b'e Manaafwa boogedde mu district ey'e Manaafwa. Bukyalubanga lwa Mindi y'eno venue gye tukoze eri ku maini. Abaana b'e Manaafwa mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo. Nekyo tusobola kutuukayo kujjako nga mali naffe. Kati mumbuuze tukole ki? Ddamu tukole ki? Tukole bwe muti. Number 1, muveeyo mulonde. Muveeyo mulonde. Mikwano gyange luli mu 2021. Yes, mwavaayo ne mulonda. Naye baalemesa abantu bangi nnyo kubanga Museveni tayagala mulonde. Amanyi bwe mulonda, it is the end of him. According to Electoral Commission, tulina 19 million voters. 80% of those voters are your age. 80% of those voters are below 35 years. Kitegeeza 90% of those voters are younger than me. Banange muveeyo mulonde. Manyi babatiisa nnyo. Kulira babatiisa nnyo. Museveni ogenda kulonda abba akalulu. Abantu abamu ne bibatama. Abamu bagamba bo bitukyagala kulonda. Kati zagambu ne bagamba batutiisatiisa. Kati kambabuli ekino nabagamba mukwate eno flag. Olabye eno flag ogitunulira buli nnaku. This flag will inspire you. Eno flag eriko omwoyo bataata baffe ne bajjajja baffe bamuzeeyi waapa kulumbi bakola flag eno bayimirawo for Uganda. When you look at this flag, you will own this country. Ojjako nakyo takolangako. Babatiisatiisa muveeyo mulonde. Ovaayo nolonda. We have spent the last 5 years, emyaka 5 egiyise tugimaze nga tugezaako ku immunizinga Museveni akamanyiiro. Tugimaze gino emyaka 5 nga tu-exposinga Museveni across the world. Bannange mulabe, tebannaba kutukuba tiragasi bukyanga tutandika eno campaign. Tebannaba kutukuba masasi bukyanga tutandika eno campaign. Lwaki? Kubanga Museveni yali ayagala tubeere bafujjo.
ayagala okupushinga abantu baffe asiba abantu baffe kutukasuka mayinja netugamba bannayuganda mulindeko tuli bangi nnyo we can outsmart these people bano abasajja obwongo bwabwe bwa 1986 they think the gun is the most powerful but I'm here to tell you that that phone you are holding is more powerful than anything. Bawamba zi TV zonna bawamba zi radio zonna naye Uganda yonna n'ensi yonna eri mu kulaba ekigenda maaso wano emanafu ate watutambula wagenda nezi internet jammers batambula ne motokomo eza polisi nga zimu internet jammers naye kubanga tuli smart tutekawo akabadi ne internet jammers ne tuyiziyitako the biggest weapon ekyokulwanyisa ekisinga mweno struggle bwe bwongo bwaffe bwe bwongo bwo bwe bwongo bwa mama obwongo bwa tata obwongo bwa mukyalawo obwongo the brain basaba take over your brain number one njagala omanye kyetulwanirira njagala understanding ekyomanyiira people biwine naye Uganda empya ekyo omaking sure manifesto ne promise yonna gyetaddewo tugitate ku TikTok bulungi naye njagala muwulize n'abakulembeze bammwe bano bamasaaba n'abalala bagenda breaking down. Understand where we are going. Understand that you're not fighting for Bobby Wine, you're fighting for a tarmac road in your place. You're not fighting for Bobby Wine, you're fighting for your coffee back. You're not fighting Bobby Wine, you're fighting for your Rakaka border post to be improved. You're not fighting for your Bobby Wine, you're fighting for your future, your children's future, your employment. It's a reason why you vote. Making sure more encouraging abantu babeyo balonde tutambudde Uganda yonna bwe tuvayo fenna ne tulonda even if out of 19 million voters ne bwe bavayo 15 million ne bavayo ne balonda mumanyi lwaki sipowa mumanyi lwaki tutambula twogera na buli omu njagala okubasisinkana bannayuganda mwenna at least by the time we finish nga tumaze okuinteractinga with the 20 million twagala message eno eberenga batuuseko bonna twagala at least 15 million out of that 19 million people Papa Balonda, please be among those 15 million voters that turn out on the 14th of January Obeyo Olonde Umbrella Olonde Chakulani Senta Muroba Omezo Mulangatu Tekanyina Imidewa Bemuna Bayo Mikwano Jangi Yabaka Kanunu Kanji Mumanyi mumanyi ekibere mumanyi Cameroon mwejimanyi era president mukada ina 95 years bamuyita Paul Rubia oyo kyali wa Museveni bwe bazanye emizanyo gyonna naye saawa zino abaana be Cameroon bakoze operation ne babawe ne bamuvotinga out era Paul Rubia ali on the way out. So nape njagala tukikole. If Cameroon can do it, we can do it. Mubeere mulungi mulonde kakati onayogedde ku bubbi omaze okulonda agamba omaze okulonda ng'omaze okulonda tugenda kukola bwetyo olumala okulonda temuvaawo olumala okulonda temukola ki temuvaawo mubeereewo mikwano gyange bwe munaabeerawo tebalajja kukwata kalulu kammwe mumekinge sure mubeera bakambwe ennyo luli bali babagobawo mumujja kufuna covid kati waliwo covid kati temuvaawo mubeereewo. This is one day, only one day, but this day can change your world. Lugenda kubeera lunaku lumuluka, lindako gwe. Lugenda kubeera lunaku lumuluka, naye olwo olunaku lugenda kukyusa bingi nnyo. Kale mbasaba mikwano gyange mubeewo ku lunaku olwo, bw'omala okulonda tovaawo, akalulu kakuume, bwe bagezaako okukapa mukole ki? Bwe bagezaako okukapa mukole ki? Eno message tugiwa ensi yonna bannange saagala mutye bakozesa fiya temutya poliisi temutya bamagye mumanyi lwaki abo abasirikale bonna balikusaidia mu 2021 tewaliyo wadde barracks emu Museveni gye yatuwangula wadde ya poliisi yadde ya military kitegeeza ki bali abalonda basirikale mu barracks wabeerawo basayo wabeerayo basomesa wabeerawo basirikale abo abasirikale bakusaidia ffe temubatunuliranga ba enemy mubatunuulire ng'abannaffe look at them as your brothers and sisters era mubakoleko n'omukwano kubanga ku kiseera ekituufu nabo bagenda kudda kusaidia ffe
maaso kubakuba